alternative dig talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagud Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must watch. The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Good morning, Uganda. Welcome to this edition of the Mighty Drive Show. My name is Edgar Mathew Karuhanga. It's a cold morning from Kampala. We are located in Makindye. That's where we're streaming live from. So from this part of Uganda, it is a bit cold. So in case you're leaving home, starting to traverse to go to your workplaces, to your schools, to your communities where you're doing something that is impactful, remember to carry yourself a jacket, a sweater, or anything that is going to keep you warm. Remember, we're actually starting the beginning of what we call the wet season. Or normally Uganda, or those countries that are in the equator, always experience various wet seasons. When I mean this, I mean that in a year we can have 2 wet seasons, or in fact 3 wet seasons, especially in those countries that are in the equator. Remember, Uganda is also part of that particular equator, so we experience 2 rainy seasons. So be prepared for the month of October to November, then to December. I think a bit of early December, it's always raining in Uganda. In case, and also I believe it also falls in between February, March, and April. We always have a rainfall. Even sometimes in the summer, I'm talking about July and June, we always experience rainfall in this part of Uganda. And that means that we have a blessed country. Not many countries in this world experience the kind of weather that we have. In fact, have the kind of food that we have. I tell people that in this part of the world, or in Uganda, literally 70% of the entire land is arable. What do I mean? That in case you went to plant a seed in most parts of this country, that seed will germinate. Even when you don't necessarily irrigate or take care of that particular seed, it's just the nature of Uganda to have crops that blossom. That's why you realize that 67% of the population in this country mainly focuses or relies on agriculture. So we are blessed a country. In case you did not know that, if you're watching us from the diaspora, I'm just trying to inform you of what is happening in this part of the country. Today is the 21st day of October. The year is 2024. We are coming to the end of this year. A lot of things are happening in the country and of course across the globe. Predominantly today our conversation is going to be around what is happening in other parts of the world. But before I do that, muzikirize mbandize nnyo ku program ya mwene nganzi The Mighty Drive Show. Amanya Edgar Mathew Karuhanga, mbeera wano buli lunaku olwa Monday paka ku lunaku olwokutaano kuva ku ssaawa 2 paka ku ssaawa 4 ez'akalasamayanzi. Tubeerawo wano nga tunyumyamu emboozi nammwe nga tubabulira biki ebiba bigenda mu maaso mu ggwanga wano ku Digitalk TV. Twabagamba muffe Digitalk TV tusinziira ku mikutu gimukwanira wala egy'enjawulo. Twogera ku mikutu nga Facebook, twogera ku mikutu nga X oba Twitter oba YouTube. Tubeerako okwo nga tubaweereza butereevu. Ffe nga tulowooza nti ensi gyeraga
ensi eri digital era affe twasalawo tubasookeyo ensi n'atusanga naye ate abasinga namwe mutusanzeyo already ndoza mukkiriziganya awamu naffe nti amawulire geetaaga gabe nga gafunibwa okusinziira ku tabloids zammwe ku masimu gammwe ku mikutu egy'enjawulo osobola okuba nga otulaba era kyovula tubeerawo wano buli lunaku nga tubanyumiza emboozi okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 4 olunaku lwa Monday tubeera n'omwami Bigirwa Moses okuva mu kisinde ekya Eastern Revolutionary Platform ERP omwami ono yaliko mu National Unity Platform ensanje ezo emabegako n'avaayo era kati yatandikawo ekisinde kye ekigenda okubanga kyempoweringa obanga kiwa amaanyi regions ez'enjawulo okubanga ziyimirira okubanga zidictating obanga zoogera ku ngeri resources z'eggwanga we bazaawulamu oba how best or how equitable can power be shared among regions ensonga omwami General Bigirwa Moses gy'asinga okubanga ateekako essira so olunaku olwaleero tugenda kubeera naye so oba oyagala kubanga reaching out omubuuza ekibuuzo kyonna olina message yonna oyagala kubanga olanga byamaguzi byo tukikkiriza wano osobola okuyita ku mikutu gyaffe egy'enjawulo The Alternative Uganda Digital TV awo ku Facebook ne ku YouTube gye tuli okubanga tubaweereza butereevu so teekawo message yo teekamu comment yo yonna tujja kubanga tuzisoma in case woba oyagala kubanga olanga ebyamaguzi byo tukikolera wano in fact osobola no dropping ekyamaguzi kyo mu comment section tujja kuba tukisoma mpola naye alternatively osobola okutuweereza message ku mikutu egyo gye nkugambye at Digital TV at The Alternative Uganda otubulire ebyamaguzi ki byolanga oba byotunda ffe tulabe engeri gye tusobola okukwataganamu naawe tube nga kuba mu maaso g'abantu basobole okubanga babigula so oba olina ebyamaguzi byonna kasita ibanga tebimenya mateeka mu lino eggwanga osobola okubireeta wano ne tulanga naffe mu show zaffe ez'enjawulo tusobola okulangiramu eno show The Mighty Drive tulina the hotline tulina the voltage Afro Caribbean link tulina snap talk tulina the interface ne Dr. Kiza Besije zonna shows ezo osobola okubanga olangiramu ebyamaguzi byo so feel free okubanga reaching out obanga olina omukolo gweyagala tubenga tukuweerereza oyina embaga oyina conference oyina workshop oyina press conference tuyagala okubanga tuweereza butereevu nabyo tubikola wano oyagala videography oyagala photography oyagala kutegekera mukolo gwo oyina events organizing oyagala okufunira aba ushers byonna fenga Digital TV we tuli okubanga tubikufunira so feel free okutusindikira message oba osobola n'otukubira essimu enamba ya PD w'ekifo kino omwami Mukose Arnold eri noti 7 noti 8 noti 2 oba 0701 800 212 ojja kubanga osobola okufuna omwami oyo ajja kubanga akuyamba mu buli kimu kye weetaaga okumanya wano ku Digital TV ndaba eddakiika zino ziri 10 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya munzikirize ngendeko mu mawulire agamu agabadde gatambula eyo gye mutabadde tugenda kutandikirako mu lwananda lwa Gaza oba mu East olutalo olugenda mu maaso wakati w'aba Hamas n'Abayisirayiri Hamas be bakulembera Abawarabu Palestina mu lwananda lwa Gaza ne mu bitundu ebyo ebyetooloddemu so beekolamu obukulembeze bwe bayita obw'aba Hamas aba Hamas bakkiriza mostly mu kulwanagana oba mu radicalism nti bo balowooza okubanga bafuna liberation yabwe oba okubanga beenunula bo kye bayita okwenunula okuva eri Abayudaaya oba Israelites basalawo okubanga bakwata emmundu naddala mu lwannanda olwo olwa Gaza era twalaba ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwa mukulukusa bitungotungo oba October omwaka oguwedde bakola obulumbaganyi mu Isirayiri era abantu abakusuka mu bantu 1,200 be baafiirwa obulamu bwabwe mu kaseera kuba mu njege eyo eyagwawo mu nsonga ezo era waliwo n'abalala abaakwatibwa ne batwalibwa nga babakutte nga bewaliise ba hostages mu mbeera eyo so olutalo olubadde olugenda mu maaso okumala omwaka mulambe era ne sabbiiti ewedde naliwo wano ne mbanyumiza ku twists and turns ezibadde zigenda mu maaso mu lutalo olwo engeri Isirayiri gyebadde yeeyongedde okubanga erinnya ku nfeete oba olutalo oba ng'eruwangula nabagamba kati abantu abasukka 4,100 be bakattibwa mu lwannanda lwa Gaza ate we twogerera nga Isirayiri yatandise n'obulumbaganyi mu bitundu ebyetoolodde ebitundu njogera ku bya West Bank njogera ku bitundu ng'ebya Lebanon twogera ku Beirut amawanga
waddewo direct confrontations kati era n'ebikwekweto byatandika mu ggwanga erya Lebanon. Jjukira era eggwanga lya Lebanon lyerina abalwanyi abalala abatakkiriza mu ggwanga lino erya Isirayiri, abalwanyi aba Hezbollah babeesingira mu Lebanon era bakwatagana nnyo n'eggwanga erya Iran. So mu mbeera eyo Israel yagamba nti naye yeetaaga okuba ng'ekola ebikwekweto mu Lebanon okubanga naye aprutinga aba Hezbollah bonna abeekwese abalemesa gavumenti ya Israel. Naye sabbiiti ewedde waliwo twist empya eyabaddewo mu lutalo luno we twalabye ng'omukulembeze w'oku ntikko ow'ekibinja ekya Hamas, mbagambye aba Hamas be bantu abalwanyisa Abayisirayiri n'Abayudaaya nga babeesingira mu lwannanda lwa Gaza n'ebitundu eby'enjawulo. Tulina aba Hamas mu lwannanda lwa Gaza naye ate mulimu n'aba Hamas mu West Bank, mulimu n'aba Hamas abali based in Lebanon. In fact mu Syria eyo mulimu aba Hamas ab'enjawulo. Bano nno be Bawalabu b'engambye abawakanya eggwanga lya Isirayiri engeri gye lyatonderwawo mu mwaka gwa 1948 bo balowooza it was not legitimate. Jjukira abatakimanyi eggwanga lino eryali litandika bagenda mu kitundu ekyo kya Isirayiri kati ekiyitibwa Isirayiri naye nga yali Palestina, ne beddiza ettaka eryo nga bagamba rightfully awo we baava oba ttaka lyabwe, era okulwanagana kwagenda mu maaso era abantu abasinga baggyibwa mu bitundu ebyo mu mwaka gwali gwa 1947 we balwanira awo. Era after Israel winning the war we yawangula olutalo olwo ne leeroka bagisetolinga n'efuuka estate neewambawo awo, era abawalabu abaali mu kitundu ekyo mu bitundu ebyo bonna baggyibwawo. Mu kuggyibwawo abasinga baasendebwa mu bitundu ebyenjawulo mu nsi muno, abamu bagendako mu Lebanon naye abantu abasinga baconcentratingibwa mu kitundu eky'e Gaza. Family ezisinga zonna ezaateekebwawo, abalala yes ne bagendako mu West Bank waggulu ne mu mawanga ageetoolodde awo. Naye nga okuva omwaka gwa 1948 paka kati eggwanga lya Isirayiri lyeddiza ebitundu ebyo, era abantu abasinga abawalabu baadde babundabunda, era families ezisinga zikulidde mu refugee camps nga wengendo bagamba ku mukulembeze wa Hamas eyattiddwa. So mu mbeera eyo ebikweketo ebyakoleddwa sabbiiti ewedde olunaku lwabadde lwakubiri n'olwokusatu wabaddewo okulwanagana wakati w'Abayisirayiri, amagye g'Abayisirayiri IDF n'abalwanyi ba Hamas mu bitundu eby'e Khan Yunis mu Gaza omwo, in fact mu bitundu eby'e Rafah mu Gaza. Mu kulwanagana okwo kyategeerekese nti no mu balwanyi ba Hamas ababaddewo mwe mwabadde omwami Yahya Sinwar. Yahya Sinwar ye mweyadde akulembera ekibinja kya Hamas okuva ku ntiko kwennyini. He's the supreme leader of the Hamas militant and political group. Yabadde agikulembera omwami oyo. Omwami oyo ekikweketo kyakoleddwa aba IDF basobodde okuba nga bamujja mu bulamu buno obw'ensi, era ka video kadde katambula nnyo ku mikutu gimukwanira wala nga kalaga engeri omwami ono gye yattiddwamu. Omwami ono bagamba kwabaddewo okulwanagana wakati w'amagye ge ne ba ADF, naye abantu abasinga bakomandazi bo bannamagye be basobodde okuba nga bakubibwa ne battibwa. Yeye yasigaddewo naye ate yadde n'ebisago bingi n'agezaako okuba nga adduka okwekweka mu kizimbe ekimu. Of course nga omanyi tekinologiya wazaakyukakyuka, basindise ka drone okuba nga kagenda kakette mu bizimbe omwo. Omuntu kye yadde yeekwese. In that moment baadde tebamanyi nti nno omukulu Yahya Sinwar omukulembeze w'oku ntiko wa Hamas yabadde ku ground, because bibadde byogerebwa nti omwami ono akomani olutalo luno naye asinze kwekweka wansi mu zitaneezi ezo mu mikwesese egy'enjawulo era abadde talabika. Naye to the contrary beewuunyiza okubanga katambi kano omwami ono yabadde mu katambi ka drone yabadde Yahya Sinwar, era bakulaga nga Yahya yadde akubiddwa omukono ogumu nga gwonna guweddewo literally, then nga ne ku mukono omulala olaba nti nno olugalo olumu nalwo lwadde lwakubiddwa dda due to the fighting and exchanging eyabaddewo. Naye omwami ono era mu nfa osobola okugamba yafudde nga muzira, because bakulaga nti drone we yamusangidde yabadde ali devastated, aweddemu amaanyi, akubiddwa, alina ebisago ebyenjawulo, naye yagezezaako n'okukwata akasuke ekiti okukikasukira drone okubanga alinga agamba mbu nno tasobola kufa bw'atyo. In fact omwami ono woba otunuulira clips ze ezisimbeeyo oba emirundi mingi abadde ayogera eri abantu b'e Gaza n'ensi yonna,
abadde agikakasanga nti ye takiinaako buzibu kubanga afiira mu ddwaniro, abadde ayagala kufanga gwe waliise omujulizi, mu luzungu bamuyita emata, ayagala kufiira ensonga gyakkiririzaamu. Yagamba nti ku myaka gy'atuuseemu abadde alina emyaka 1 nti abadde atuuse ku ssa nga emyaka gituuse okubanga gimuwubira akatambaala, atuuse mu myaka egigenda, naye ye yali asaba nnyo Katonda gwakkiririzaamu Allah nti afiire ku battleground ng'afudde n'abalwanyi be oba abantu abadde basinga okubanga bamutulugunya ba enemy be. So yafudde at the hands of the IDF era basobodde okubanga bamugjawo mu bulamu buno obwensi. Okufa kwa Yahaya ku influences bingi naddala mu lwananda lwa Gaza. Olaba nti nno kati amaanyi gaabaweddemu, moral egenze ekendeera okuva mu balwanyi. In fact naladde ndabako olunaku lwa Friday n'olunaku olw'omukaaga waliyo group y'abalwanyi ab'enjawulo aba Hamas naddala abadde bya basinga mu lwananda lwa Gaza abaavuddeyo okubanga beewaayo, ekikulaga nti nno okuva basse Yahaya Sinwar ebadde omukulembeze w'oku ntikko kiina engeri gye kimazeemu amaanyi abantu baayo, naye ate jjukira nti endowooza ya Yahaya Sinwar yeesigala weeri because Hamas is not really just a fighting group alone, but it's more of an ideology. Endowooza ekkiriza nti nno balina okubanga bazzaayo abawalabu balina okweddiza ebintu byabwe, balina okweddiza amaanyi gaabwe. Jjukira bo bakkiriza nti ettaka eryo Abaisirairi kwe batudde ttaka ly'Abawalabu ate nga baggyibwawo by force n'okuttibwa battibwa. Naye ate luno olutalo mbagambye lubaddewo okumala ebbanga. In fact n'otumya Bayibuli eno ekulaga origin obuvo bw'olutalo luno we bwava, kyava ku ki. Enjawukana nno y'Abaluganda, Abawalabu n'Abaju literally ebintu be bamu, kubanga abamu bazzukulu ba Ishmael, abalala bazzukulu ba Jacob. Kyekikulaga nti nno just enjawukana byebaleetedde obuzibu obwo. Ate ndoza mujjukira Ibrahim we baamuwa land ne bamugamba promised land yammwe, kati Abaisirairi balina endowooza nti liri ettaka lyabwe essuubize ekanani yaabwe. Kyovula bayagalako n'obbaleeta wano mu Uganda ne bagaana, ne bagamba ffe tulina ettaka we twava era we tulina okubanga tudda, era essaawa zino byebireeseewo olutalo okuva edda, kubanga bano abantu balwanye ne balwana. In fact ndoza mujjukirako naye mabega kino ekitundu kya Gaza kyali kitundu ku ggwanga erya Misiri, naye kulwana kuno ekitundu ky'e Gaza Abaisirairi oba Abaju Abayudaaya baakyeddiza. So ekikulaga nti nno okulwanagano kuno kubaddewo for a very long time era kukyasigala nga kugenda mu maaso. Ebitonoko byolina okumanya ku mwami ono omwami Yahaya Sinwar twogerera nga afudde ku myaka 61. Omwami ono abadde mu struggle webisobola ogiyita kuva nga akyali muto. Baamuzaalira mu kampu y'ababundabunda mu kibuga ekya Khan Yunis we baamuzaalira, era akulidde mu refugee camp. Akuza alaba bino ebigenda mu maaso kuba famire ye baagijjawo, mbagambe mu lutalo luli olwa 1888 famire y'omwami ono baagijjawo we yalina obbeera oba we yali original ne bagidisplace ng'ogiteeka mu Gaza. So omwami Sinwar akulidde mu mbeera eno, akulidde mu kubonaabona kuno, era yasibibwako ne mu makomera ag'Abaisirairi okumala emyaka 22 nga bamuteekako omusango gwa kutta Bawalabu abaali bakwatagana n'Abayudaaya. Omwami ono in fact bamutenda nnyo ku lw'enkola ze eziri radical in nature oba extreme in nature. Bagamba alinamu embeera ez'okubeera nga ye nalukalala, kati muntu akkiririza yalinga bagamba kozi ye ekyamuleeta ye nga ye ku nsakkiriza nti kozi yali yakununula Bawalabu okuva mu mikono gy'Abayudaaya, era kyekintu kyabadde asinga okuteekako essira. Si muntu abadde afa nnyo babeera batya, embeera eno ebayisiza etya, how can we change policy. Ye abadde akkiriza nnyo mu kubanga ayamba obanga asevinga eggwanga ery'Abawalabu, era ye abadde akkiriza nti ebirala byonna musobola obiteesaako, enkola, policy, management ebyo byonna bijja secondary, but right now balina kusooka kununula Abawalabu abali mu lwananda lwa Gaza mu mbeera eyo. Naye unfortunately agenza okufa ng'ekiro kye takiivinze, naye ate afudde ng'omuzira, era amawanga g'Abawalabu ag'enjawulo gavuddeyo okubanga gamucommemoratinga, okubanga gamujjukira nga bagamba omwami ono abadde w'amaanyi nnyo. Ekirala ekibi kibadde bamumanyiiko
abadde extremely radical and cruel. Bagamba engeri gy'abadde acunyaamu abantu naddala nga tebakwatagana ku nsonga za kkiririzaamu ebadde si nnyangu nnyo. Abadde musajja nga ye ali very radical in nature, nga ali very cruel, era nga bakugamba nti era wadde nga bamusse naye abawalabu abayudaaya bangi baafudde nabo mu mbeera eyo. So yoyo omwami Yahya Sinwar yafudde. Bwe twogera kati tumanyi mukulembeze wa Hamas ani agenda okuddako, naye nga bibungesebwa nti mutowe omuvubuka oba omwami gwe bayita Muhammad Sinwar yayinza okuba nga addira mu bigere by'ono. Muhammad Sinwar naye mulwanyi waba Hamas, era nga naye abadde mu struggle eno okumala akaseera. So balowooza oba ensi esuubira nti Muhammad Sinwar muto wa Yahya Sinwar yayinza okudda mu kifo kino kyennyini. Naye ate ze bagambye nti eno endowooza yaba Hamas, it's more of an idea rather than a military group. So anybody can come up okubanga awakanya Abaisirairi. Olutalo lubaddewo, era nkugambye nti n'Abayudaaya n'Abawalabu bakuza abaana baabwe nga babajjukiza nti ono ye mulabewo namba emu, era woomulabanga oyo tabeera mukwano gwo. So bikyagenda mu maaso, naye ng'olutalo lwo Isirairi eringa eri mu kulinnya ku nfeete, naddala nga bakomanda bano bonna eri mu kubanga ebamalawo. Yatandise dda n'ebikwekweto ebirala mu Lebanon, Beirut, ne ku makya kuno nkedde nina ndabye bomb strikes ze baakasusa. In fact n'olunaku lw'eggulo IDF yawooninze nti olutalo lwa Lebanon lufunyemu ka twist. Kati bagenda kutandika okuba nga babombinga businesses ez'aba civilians. Njogera ku companies, bo bakkiriza nti business zino ez'aba civilians ezo eziri mu kuteeka ssente mu balwanyi aba Hezbollah abali best mu Lebanon. So bagambye nga balwanyisa aba Hezbollah bagenda kutandika okuba nga balwanyisa ne ba civilian ne business z'aba civilian abamu be bakkiriza nti bateeka ssente mu kibinja kino ekyaba Hezbollah. Era olunaku luno mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero bakoze ebikwekweto ebyenjawulo mu Beirut. Businesses ez'enjawulo zikubiddwa ebikompola nga zikubibwa amagye aga IDF Abaisirairi, era ndabyeko videos ez'ennyinyaza abaana abato abattiddwa. In fact olutalo luli very outrageous. So bano akubanga lubaddewo in the age of modernity or digital devices, nti kati naffe tulaba ebiba bigenda mu maaso, naye really kiswaza nnyo, kibi nnyo nnyo ekigenda mu maaso mu Lebanon. Mu retaliation nalabyeko nga amagye g'aba Hezbollah nago gabombinze amaka ga Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu ye mukulembeze w'oku ntikko owa Isirairi, era nga yakulembeddewo cabinet, yakulembeddemu luno olutalo lwonna engeri gye lugenda mu maaso. So bagezezaako okuba nga basindika ebikompola mu maka ge. Ekyaleeseewo okwebuuza, Isirairi esiba yeewaana nti erina defense systems ez'enjawulo ezitasobola kukkiriza bikompola kutuuka wansi. Ebikompola bino ebyasindikiddwa aba Hezbollah okuva mu Lebanon ne bivuga kilomita 7 paka mu maka g'omwami Benjamin Netanyahu. Kyabaddewo kitya? How safe are the Israelites, especially nga basiba bagamba balina defense systems ez'amaanyi? Kino kituukawo kitya? Kyekyebuuzibwa ekigenda mu maaso mu lutalo olwo. Bannange bingi, sisobola kuba nga mbimalayo ebyolutalo olwo. We tunaafuna akadde mu maaso ago nja kuba nga mbanyinyonnyola what this means really for Israel itself. Olutalo nga lutandise okuba nga lukyuka kinaagenda kitya. Naye munzikirize bannange nkomaawo ku ddakiika 26 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Ndowooza olunaku olw'enkya tujja kwogera ku biri e Kenya. Rigathi Gachagua deputy president baadde bamuggyemu obwesige, naye kooti ng'ekulemberwa Chief Justice Mwita ow'e Kenya yasoose neeyimiriza emboozi ezo. Yagambye katuddemu tuzirabe ennaku z'omwezi 24 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa mukulukusa bitungotungo, that is on Thursday, lwe bagenda okuddamu okutandika okuwulira side ez'enjawulo. Rigathi asobola osigala nga deputy president, oba olutalo tululaba olugenda mu maaso wakati wa Ruto ne Rigathi gunyina engeri gye lugenda okuba nga lukyusamu politics z'e Kenya, bye tugenda okuba nga tunyumyamu sabbiiti eno ne sabbiiti ezinajja mu maaso. Amanya nze Edgar Mathew Karuhanga, ziri 27 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Leka tuwummulemu katono. Bwe tukomawo omukyala Farida Bikobera agenda kunneegattako wano n'omwami Bigirwa Moses, tunyumyemu okumala paka we tunaatuuka okumaliriza emboozi eno. So kyolina okukola, share this feed to as many people as you can. Share in those WhatsApp groups, in that status, in those Facebook groups, and all other people they should be knowing
that as we speak right about now, Digitalk TV is here and the Mighty Drive has opened up your beautiful week. Let's go for a short commercial break. My name is Edgar Mathew Karuhanga.